Eddwaliro lya Bukuya Health Center lisangibwa mu ttawuni kanso y'e Bukuya mu Kasanda lirimu ku gasinga okwettanirwa bannakazadde b'eggwanga mu kitundu kino olw'okuba nti kirijjo lisoomosebwe empeereza yaalyo ekyabulamu. OPD edde tukolanga ku balwadde 8 antenatal service tukolanga ku bakazi 7 attendance bwe tugenda mu delivery edde we deliver like 18 mothers bwe tugatta ko day and night owekiro azaza nga 7 abamusanya azaza nga 10. Okusinziira kwa ddukanya eddwaliro lino Alice Baska eddagala balifuna okuva mu gavumenti wabula omuwendo gw'abalwadde gwe bafuna mungi ku lye bafuna. Tufuna deliveries tetuganye eddagala tulifunya naye because of the population twayingiramu abantu b'ebirombe osanga bwe baba tuleetedde eddagala lya myezi 2 yinza kukola ku mwezi gumu naye endwadde ziri mu birombe mpitirifu mulimu TB omuntu wa TB omajja nga yava mu disitulikiti eddala ne batandika okunywa omwenge omutirifu akawuka ne kasaasana aka TB. So twagala kumanya namba ezo okuyita mu kubawandiisa tusitabilizinga enamba ezo tusitookinga eddagala erimala okusa ku bantu abali. Agamba eddwaliro bwe lyasoomosebwa okutuuka ku ddala lya Health Center 4 kyaviirako abantu okwongera okulyettanira. By that time abantu bali tebanaba bangi nga bitanda bye tulina nga bisobolekoka ku level yali eyaffe ebiseera ebyo naye kati gavumenti abantu community bwe yamala kutegeera mbu ya Health Center 4 bo bamanya wali Health Center 4 waliwo doctor everything is there. Kati olw'okuba nti n'ebitanda tebimala bawalirizibwa okusiibula bannakawere nga tebannaba kuwona bulungi basobole okuteekako abalala. Naye kati ebitanda 7 bye bikola ezo enanka zombi 2 bwe tuteeka abalwadde ne malaria and pregnancy bwe tuteeka n'abazaala. Kati oyo bw'aba azadde tuba tumanyi tumuwonye tuba omulala bayingirawo. Kizuuliddwa nti n'ebbula lya ambulance mu disitulikiti eno nakyo kiteeka obulamu bw'abalwadde mu matigga. Kiganda egikozesa, Kasanda n'egikozesa, n'Ebukuya n'egikozesa. N'obwo mu byalo nabo bakuba ne bagamba nange mutandise ku ambulance tulina omulwadde bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasiyazimula agamba nti gavumenti yategeezebwa dda ku mbeera eno. Ekitongole ky'ebyobulamu mu Sweden kyansuubiza okumpaayo ambulance 3 naye ne gavumenti yo tukyagikubira omulanga kubanga nibo bali babeera batuyambye nkwatira akatofuuka bombo. Amalwaliro mangi mu byalo galina ebizibu ebimu okusingira ddala bbula lya ddagala oluusi ekigaana abantu okugettanira. Barbara Nareso agaffe eyo ku Spark TV.